sente zonna zakozesa President Museveni yazimuwa. Bulumya ekyo Kenzo byagambye nti balumiza ddala emitwalo 7 ejja dola nga mulimu n'ennyimbo zitwala ebweru zimasteringa tezisobola kuzimba studio wano. Bobi Wine interview mabebe oba olimbye Bobi Wine interview mabebe cool. Ku MR live oba ku Metan Krabong live n'olwaliro kwe tuli amanya bampita Metan Krabong oba Rimasam ngoma Katonda ali atugoberera wasibyo otya wasizo otya bitambudde bitya bikutambulidde bitya bitambula bitya neibawo bimutambulidde bitya gwe bitambulidde obulungi tusaba Katonda awanywezeewo ennyo kugwe mwana Katonda aliyo nga bikutambulira bubi era katusabe Mukama atugondeze mu mbeera ebyo nebikuyuze birumya obulamu abitwale erime kuba manya yango kabikyuseemukko olonno akalembekereza naawe okalabeko mu bulamu bwo. Nze nzikiriza nti yatutunda tatukyawanga ekitaffe ali waggulu ennyo eyo gyayimirira n'atulengera n'ekisa ekingi ne kasimayiro n'omukwano omuyitirivu tasobola tugemulira kibi era tasobola tulamula kibi. Ebiseera ebisinga byatwagaliza biba birungi nnyo okuzaama waddenga okupapa kwaffe n'okubugutana kwaffe ebiseera ebisinga tusobola tulaganga ye ate atatwagaliza naye nkiddamu nenkujjukiza nti nga bwolaba akaana akato bwe kaba ku sigiri n'okakuba obugalo ne kakwata amazzi agokya n'okakuba obugalo ebiseera ebisinga waliwo byalaba nga tebitusaana akaseera ako nga bwe tuba tugenda gye biri atukuba obugalo paka mu kaseera akatuufu aba asensinze eddenja ayinza okujja engalo kino kiyinza okumutwala mwagala mulamu. So era mu kawaida ako awo enyimirire okusaba obugumiikiriza mu kaseera ako nga atukuba obugalo obutagenda ku mazzi gokya paatsi zokya bakyala babbeeni nga bagenda tuzikiriza abaami babbeeni nga bagenda tuzikiriza n'obugumiikiriza bubeewo paka ye waanaatwera mu kaseera akatuufu. Laba mu Charity Foundation abaana 15 twetaaga obukadde 4 n'ekitundu okudda ku ssomero buli kana kama mitwalo 3 gwalina ky'olina kyonna. Laba mu Charity Foundation ekwetaaga nnyo. Olina penso, olina kitabo, olina kalamu, olina lweyo, olina labba, olina emitwalo 2, olina akakaaga, olina akasambo, olina 15. Waliwo n'asobola nti nedda nze emitwalo 3 ngasobola kangisige mukanda kamutamu eno kasome oba obukadde 4 n'ekitundu bwonna mbusobola kambusige mu bwana bwa Katonda buno bwonna busome. Ekyo nakyo kiggwe Katonda ajja kikubalira leka ensige ye yensi ebe ya muzinzi nnyo ekitenkanika mu sseeryo nkomyewo n'omukugu buli bondaba naye kuba kutematema nsonga kuba kuteeka ggwanga ku bunkenke ng'ayita mu bigambo bye naye waggulu wa byonna kuba kulambulula kkubo olwo n'ensi yaffe eroze kwebyo tuyitwa ebirambulukufu n'ebitusobodde akozesa ebigambo bya bimementule tufunemu obugonvu obwo obusobola okuyamba abaana baffe okkula. Gye baleko ssebo ndi bulungi ssebo agamba ki mechanic kansubira oli bulungi n'abatulaba kansubira bali bulungi abatulaba ku kyano kuno mbabuuzaako nze Ronnie Mark Kiyingi ndi musajja munnamawulire ndi music distributor mu Ramako Africa. Osobola okugenda ku YouTube nange gye ndi ssebo YouTube yange bagiyita Ronnie Mark Kiyingi official. So ebyo tubeera ensonga nga tuzoogera ojja ne twogera nga tunatandika ssebo njagala okujjukiza abantu nti eddagala ly'amannyo tukozesa na Herbal mouthwash kakebe katono bwe kati ofuirako mu kamwa oba n'ofuirako kasenya ng'osenya olwo ebizibu by'amannyo oba obigobye akamwa akawunya olulimi lukutawaanya ekibuno kivaamu omusaayi mbwate simanya amannyo ganyenyera sirya byokya sinywa binyogoga Nana Herbal mouthwash gyali mu pharmacy gyali mu supermarket gyali mu drug shop olubo oyingira basabe Nana n'abali emitala w'amayanja gyekali mu kifo watukira ebintu by'abana Uganda weekali. So abantu bakubiriza okukozesa Nana Herbal mouthwash buli baba batambulira nga bakalina. Abantu balekera okugamba nti z'okuwunya akamwa kwa kika kirwadde kyange kyekizibu kye nnina ne taata yakiina bugayaavu nga Nana yajja eyantumiddeko ne mukoddomi wange Haji we bali tukolera ddagala ly'amannyo ddungi era nkutumiddeko ssebo nkwagaliza obulamu obulungi
webale kutwagala musajja mukakkamu musajja mulungi ate afaayo nnyo okujjanjaba bannayuganda yonna gye babeera buli nsi gy'oli ng'oli munnayuganda Haji wange oyo omukoddomi wange w'olugave afaayo okulaba nga eddagala lya nana likutuukako. Abantu balekera otunyigira ffe abali ebiberenge nti tubabiwogganyiza bo tebabirya olw'amannya agaagonda nti era bo Katonda yabatonda bw'ati. Amannyo galimu ebitulimbu ate bw'ali emberenge atandika okuwulira ng'erinnya limutujja nawulira ng'akamu akayabiseeko ekitundu ng'ate nana yajja nana habo mouthwash buli woba otuuka lyosooka osaba. Leka naye kuswala kuteeka nnyama mu kinu bagikusekulire era abaana buli bw'okomawo ewaka ne baba beebase baga nti nedda muleete akanu kange munsekulire ennyama eyo ngiwuute buwuusi. Amannyo gange okuva ku jjajja gaba galebera bwe gati era nze ndiira oludda lumu wadde mugisekudde naye era oludda lwa kkono lwe ngenda oginuunisa. Obugayaavu nana yajja solovinga ebyo yajja kulowoozaako mu kisa ekingi akagoba akatinyako ketufuna katumalira ddala gwe mwana Katonda ali eyo twajja kujjanjaba kikisooka okukola box meka oli mitala w'amayanja kipimo kikyoyagala kokka keka tukaganye n'omulembe omutebi era akapimwa nga tukozesa abakugu abasukka 1500 likodi yamenywa. Ekyo bwe kiri nakulabira ddala ng'olabika oyagala kuba Haji Luseke nkulaba naye bwe tuba tukuba akalango olwo nitosaagira mu kalango saagala bwongo bwo bukasuka mu luseke nga nze ndi mu kulanga mukama waffe. Ennaku zino ebirungo by'osuulamu nkulanga akalango ka nana alidaga baalikebera abakugu 5 ssebo nga bw'oyogedde abasoba 5 oli najja n'akebera akawoowo omwana najja n'akebera akatondo kamu omwana naddayo n'akebera akakebe bonna naye ng'eddagala likola eryo likola kusinziira ku byetu otugamba bikola. Omusajja ayongera ddala okubalaga amaanyi era ayongera ddala okubakkakkanya pati yagikoze wadde mwayogera simanya kati yakijje ne ku TV n'akireeta ku ground omukolo yagutegese Bebe Cool agenda suula abayimbi eddalu naddala mmwe abayina abayimbi mumanaginga nga temusobola bakolera ebyo mwandiva either mu ndongo oba mugenda gwe eddalu n'abasaasidde alubamu oyagala toyagala omusajja yabikoze yabikoze yakukiriza Bebe Cool nzikiriza bulijjo jasize butakkanya bange ne Bebe Cool buli wamu nti ye aba ayagala mubere bakozi be muddu bw'obozze wano n'obaako kyoyogera kyova ab'amawulire bonna bamukolera babanga abali mu busibe babeera ogoberera bugoberezi obeera yesman bwoti kati ate nze bwe nzijukira nti tonsasulira ku school fees ne nzijukira nti sigwa nzaala ne nzijukira nti ate ekirala nti omutwe guno gwange obeerako ne wookoma obeerako ne wookoma kati ovola ffe tujjukira nti sigwa nsasula school fees byebizibu byebyoka bitakkanya na Bebe Cool genda olaba abantu abamukolera ab'amawulire obeera yes man ate ekirala olina olwana entalo ze gwataagala nawe tomwagala gwawalana nawe muwalane kyovola abantu omuntu ayagira Bebe Cool mu music osobola omusanga nga yakugamba nze saagala Bobi Wine sisobola kulonda Bobi Wine ku ballot naye nga tebikwatagana babadde agamba nze mu music mpagira Bebe Cool n'omubuuza ate ebyobutawonda Bobi Wine ku ballot bikwataganira wa janti avuma Bebe Cool Bobi Wine tavuma Bebe Cool Bobi Wine tavuma Bebe Cool oba olimbye Bobi Wine tavuma Bebe Cool Bobi Wine kati genda onoonyereze buli wajja mu kamera ayogera ki nsonga kiza abayogerako omusajja mugezi abayogera ku Bebe Cool kankubuza ensonga emu etawula Bebe Cool ku Bobi Wine abantu tulanagibuuka Bobi Wine tayogera ku Bebe Cool kibi naye engeri gyamuyitamu yokka etawula Bebe Cool omutwe amuyita Bebe Cool kati oli Bebe Cool ebyo ebya bulijjo bangi abamuyita Bebe Cool bangi ne bakatolo bamwe yamuyitanga Bebe Cool ate nga yali muyimbi we bangi nnyo waliwo n'abawagizi be bo nga bamuyita Bebe Cool wonne Bobi Wine waliwo bamuyita Bobi Wine waliwo bamuyita Bobi Wine ne Bebe Cool ayita Bobi Wine Bobi Wine Kamiliyoni bamuyise buli mannya bamuyise Nawolovu bamuyise Milikwezi bamuyise ani tebina bwe bikwataganira nze kigamba kyekino nti Bobi Wine kizibu musanga ayogera ku Bebe Cool kizibu era noonyereza kati abalina obutambi genda onoonyereza obutambi obusembyeyo emyaka oba 2 oba 3 oba 5 oba 10 egisembyeyo onoonyeze Bobi Wine ng'ayogera ku Bebe Cool kizibu so oba oyogera nti no amwogerako ekyo nedda so madengeza okugamba nti ye kyebutakkanya bwange bwe nina ne Bebe nze mba njagala n'enjogera ebintu mu ngeri gyembirabamu ate mu butuufu bwabyo kyovula nti sokugamba nti Bebe Cool this is good
Bebe Cool kino kiganye because Bebe Cool abantu ku social media basiba bamuvuma ngolusi ne bamuvumira obirabanga bikola ki bitegerekeka bamu reasoning nolabanga bamu reasoning bitegerekeka lusi ne bamuvuma ta reasoning bulungi ne ogeno uli yabe bamuvumide nge wayo abantu bandi babatuufu kino kibuzeemu okitegeera so siga nti kwekwasa ffe abamawulire abamu abavuddeyo ne tutamutembeeta ne tutamuvunnamira teffe buzibu obuzibu olusi bubeera ku ye ng'omuntu ng'alina okwetereeza wala ne Kamili oyo sitali mu politics naye tawagira nnyo Bobi Wine negooza ki ewaki tebamuleetera nnyo ngaebaletera Bebe Cool okitegeera nti kuba Kamili alina ebimu byalaba n'asirika n'akivaako n'akireka ye Bebe Cool ate n'akibuukira ate n'ayokya okitegeera naye nze kyenyinza okugamba nti okusinziira ku kyenalabye yakoze ekintu ekirungi omukolo gwabadde mulungi yagutegese nga premier unveiling album ye enteekateeka yabadde nnungi sente zabaddemu nnyingi ng'olaba money everywhere okitegeera era bwakugamba nti yayonoonye emitwalo yakozeseza emitwalo 7 egya dola oluusi okugamba waayo bwe yagambye mu album ye yonna bitu kimu kye yakoze okitegeera n'okukola ennyimba ezo ze yakoze ennyimba yazikolera bitala w'amayanja n'ebirala so ngeze okulaga nti ebyaddala omusajja sente yazitaddemu twazirabyeko ng'okimanyi nti Bebe Cool yakwata obulango n'abuteeka ku TV ne ku radio twabyogerako luli wano gye buli yasasula obulango ku TV balanga album ye so n'omukolo gwennyini yagutegese bulungi era tumwebaza nti yabadde good example eri abayimbi nti mukisobola okujanjawaza music wo to this extent kubanga olaba tujanjawaza ebintu ebirala bingi nnyo tukola emikolo egy'okwanjula ne tugijaza tuteekamu ssente tukola biki tukola birthday parties nga za miliyoni na miliyoni so kati ate premiering album yo waki tosobola gijanjawaza nga ye bwe yakikoze waliwo statement yemu omukulu Bebe Cool gye yakolako ku Bobi Wine ng'agamba nti Bobi Wine kyasinza okumukola obubi kyakutiitibya nnyo bazungu nakubatukubya nakutukuba nnyo bazungu emitwalo 7 egya dola bw'oyogedde gyempulidde emitwalo 7 egya dola nga mulimu n'ennyimbo zitwala ebweru zimasteringa tezisobola kuzimba studio wano esobola kumasteringa na kupampinga music industry yaffe wano ne tuwona ogendanga ebweru tukolera anti kati Bebe Cool ye bino yabikoze nga ye tiyakoze bya industry yakoze kike kimunyumira ekirala nti studio zoyogerako yagenda dewa President Museveni n'agimusaba era n'agimuwa era kyova mu bigambo byatugamba luli nti ye buli kimu yakisaba President n'agimuwa era tesobola kukola nnyimba alina genda bweru kati mpozi awe wali point ku kyoyogedde nti bwe kibanga President yakuwa sente yagamba yamu emitwalo gyali 37 akoleko studio oba agoleko ne kamera yamu emitwalo 37 kati mitwalo 37 ekibanga President yazikuwa nezibanga zakulema okukola studio mala wano nga tuletaga si tukagenda bweru awaliwo question mark ne madengeza kulaga tumwebazaako kimu nti at least kale yakoze ekintu ekirungi kuba abakuteekamu ezo sente ate natukolera ekintu ekiri awo twandibali tumugamba waki oyonoonya obudde bwaffe yatuteekedde ekintu ekirungi era tumwebaza n'example gye yalaze nti osobola ojanjawaza music to that level osobola omwebaza just challenge eriemu ti sente ziyakozeseza teriyo muyimbi agenda zikozesa mulala teriyo muyimbi ayinza kukwata sente ze negiba mitwalo 5 bwe giti ejja dola naga agenda giteeka mu album okitegeera teriyo agenda kikole ekyabeere nga akimanyi nti ne waba Kamili tasobola kukwata mitwalo 5 ejja dola mbu agiteeka mu album okitegeera abantu waliwo yansindikidde message nansindikira ka video nakakati bino bikyoba nimugamba omukulu ali mu kuyisaawo mirimu era ali mu kujanjawaza mirimu era omukulu ali mu kuteekateeka music we n'agamba ssente y'omuyi w'omusolo erabye lwaki ebintu bya Bebe Cool babigatta nnyo ku ssente y'omuyi w'omusolo olwedde bijja abantu bali biased ku byo balabanga akozesa ssente zaabwe Bebe Cool oleko kwali banna ssente z'omuyi w'omusolo tolinawo banenyeza aye ne Bebe Cool ekirungi kye nti tabyegaana ayogera lunye ayogera bulijjo n'akugamba sente zonna zakozesa President Museveni yazimuwa abyogera bulijjo tatigamba nti oba abibikiriranga abalala era akugamba abadde wa muzeeyi ne musaba kino ne studio yatugamba yayisaba muzeeyi ne kamera eyo gyalina eyebbeeyi nayo yatugamba muzeeyi yagimugulira ne juzi yabagamba buli kimu kyenjagala nkisabye muzeeyi kiweddeyo kati noonya ne proposal gye muteerawo embuze kitegeeza nti abyogera lunywe kati waba abyogera lunywe abantu ne bavaayo ne bamupiininga nti sente muzeeyi zakuwa bulijjo z'otugamba bw'oti bw'ozikozesa okitegeera bawulira bubi because ye eka yajjayo sente
Bakenzo bafunye sente wajuzi walaba Kenzo sente zebamuwa billions and billions of money nayo jja kulaba yalina byali mukola ebirala bye tumanyi alina ne byazimba we buziga katulaba ndi bona buli omu sente alina bwazikozesa kati abantu balaba ngeza bebe ziringa zakola ki zayonona naye senga ovaayo leero ne bagamba nti Bebe Cool azimbye factory ekola kino nekyo nekiri akozesa abakozi 15,000 abantu bayinza okugendako empola okwogerera nga bwonona sente z'omuyi w'omusolo okitegeera ne buli webalaba nga okola ebintu nga tebiina nnyo ebigasiza bannansi batandika okulaba nga yonona sente z'omuyi w'omusolo kyova nti bamugamba ebigambo ng'ebyo wasiyeka president gwawa sente n'abalala abawa naye wakiyegwe boogerera ebyo babalaba nga ali mu kuzoonoona obwonoonyi naye senga akolamu ekintu ekiri productive nga tekiemployinga abantu oba okusolvinga ku bizibu ebiri mu Uganda bagamba nti era kale kuba kati ebintu ebimu bino byakola tebiina nnyo kyebiyambako mu kusolvinga ebizibu ebiri mu Uganda ebizibu tusigala nabyo gwe nga te sente ozoonoonye kanku ekyokulabirako bwe bakubuuza nti Bebe Cool osobola okugyayo sente ezo zewatadde mu alubamu yo gwolaba waliwo chances newe ziba half newe ziba ntono nnyo newe ziba 50% ozirabawo nga osobola okugyayo sente ezo newe 4% osobola okugyayo sente ezo kitegeeza naye wataddemu sente n'okikola ng'okimanyi tosobola kuzijjayo bulumya kitegeera Kenzo byagambye nti balumiza ddala nenze kyendowooza Bebe Cool alina kyabala abasinga kye batannaba kumanya Bebe Cool kati byonna byakolaga abikola akimanyi kati music tagenda mufunamu wadde 10 era akimanyi nenze kyemmanyi byonna nga bwe yatugamba nti asabye president buli kimu nekigwayo kati anoonya proposal gyatwala wa president nenze ndowooza alina proposal gyagenda otwale wa president ng'efaanana etya nti tusobola okukolera bannayuganda bano music abayimbi netufunayo betukolera album netubayamba otunda music wabewa ebweru wa Uganda naffe tutunde eggwanga lyaffe ebyo bintu nkubulya bintu byebalimba president ng'agenda wa president Museveni ng'amugamba ebyo ngamba kyetaagisa ki kakati mwaka guno twandifunye abayimbi 10 buli muyimbi tumawulidde emitwalo gya $5 so madde nsaba bampe million 2 eza $, nkikoleko project eyo president ng'akola ki ng'azimuwa kati jjukira talina bw'agenda kuleeta proposal wa president nga yetasoose kigezesa kumulaga nakikoze nze yasoose kikola kateganyeebwa bino mu bitundu gye bigenda okuggwera golooza Bebe Cool nti musiru nnyo to that level nti sente zonna azoonoonye talina kyabala azoonoonya akimanyi eno eyinza okuba nga ali muzimba proposal ye gyatwala president ojjukira bwe yayese proposal y'okuzimbira abayimbi ennyumba ng'era agitutte wa president president amuwe sente abayimbi banatadde ku lisiti alondeko nga baba bazimbire ennyumba buli mwaka kati ate jjukire essaawa eno aleese kya alubamu era kyangu nnyo okugamba nti president oppe sente tukoleye abayimbi alubamu tuzitunde ebweru wa Uganda tutunde eggwanga lyaffe era ebirabo ebitu proposal sente bwe ziti mpayo million 2 eza $, atajja zimuwa okitegeera so kyegamba nti tuyinza okuba tuli mu kwogera Bebe Cool naye omusajja naye ali mu kubala bintu bye ate nga bye batu babibala bonna betumanyi bakyali bafa basente ku president bwe batu babibala nga betubyogera wano babeera babibala naye okubala n'obubbi biriko maddi kubanga ku myaka 5 mu okubanga okyabala kubba nga bwogambye embu ddala kiriko maddi omutima ogwo okugamba nti kandekerawo okulya eddwaliro oluguudo n'ebirala kubanga eggwanga lyaffe abatukulembe bafubye okukola naye ndowooza naffe kyekiseera tubayambe kubutabakaluubiriza nnyo kubanga ddala kati bwe tugamba just party ne movement ya album yokka etutte oŋambye kati tugambe bwe tuti kale nti bwe kibanga sente zitebebwa nziremu wali zabadde biliyoni kyasente kireke 7 kyasente kireke kale tu experiment nzo otya kyasente kireke mazima kiki ekyo ekyesente kireke tetukyogerako ekyesente tukireke kati waye yakugambye sente zeyataddemu naye tubale kale nti waba ataddemu emitwalo gyonna gyataddemu egya $, tukireke naye kyembadde gamba nti naye nyini nga omuyimbi naye abaako ne byabala so tayinza kubanga talina kyabala nasobola kwekakkanya bw'atyo ng'omuntu aba ne byabala naye ndabanga ekisuse Wabwedde abantu bagamba bo kati bamwambaza oguntu ti buli sente gyakozesa ku music we sente yandizimbye amalwaliro yandibadde yaffe yandibadde werera abaana banaku mu ghetto ate kati nze mu kaseera kano bangena kutondowa noonya miliyoni 4.5 okuzowana wa ku ssomero onoonya miliyoni 4.5 okuzowana ku ssomero Bebe Cool awulidde atoleka akuweerezeeyoko nekye badegamba point yonze wenjagala okugambiramu we wano waki toyina kunenya Bebe Cool
bwana bw'okungulu Bebe Cool oyinza owuliramu obubi nga bamuwadde ssente ezo gw'onoonya miliyoni 4 onoonya miliyoni 4 z'abaana ku ssomero naye nkugambe nti Bebe Cool si yekka gwe bawa ssente kugambe kezo bakamu wa billions wano abaana abayimbi bonna abagyeyo ssente bakamiri bano bonna bawadde ssente naye kye mbadde gamba kye kino nti gw'oli mu kunenya Bebe Cool ne Bebe Cool toyina munenya nenya abazimuwa kyokka ate gwe abazimuwa bw'oli mu kudifendinga gw'ogamba mbu gavumenti abakulembeze baffe bafubye tukolera naffe twefeeko baani abazimuwa sigambe nti bafubye abamu bafubye kale naye naffe kyekiseera tubayambeko baani abazimuwa oba gwe jojja biliyoni 7 okola movement ya alubamu era still osobola abantu abo balungamya nojja biliyoni bannange bizinemye n'okuzimba oluguudo olugende wo oba eddwaliro oba essomero lyabakateyamba nti kiba kitegeeza nti eyo si pulaani ya Bebe Cool okubeera nga yebamuwa ezo ssente azoononeremu alubamu eyo pulaani ya gavumenti emuwa ssente pulaani ya pulezidenti amuwa ssente nti kati ng'onenya Bebe Cool waki tukozeemu enguudo waki enguudo zitutta amalwaliro biki ajja kugamba oli azimpa yabyagala bikolebwe ayinza okuba ye bwatu bwakyagala nga yagamba zisente zikolamu eddwaliro kanzwemu Bebe Cool kati kyova nti Bebe Cool toyinza munenya tasagirowooza bwati anti kati bayibuli egamba tulibalabira kuki ku bibala byabwe n'ebikolwa byabwe kakati ekiriwo gw'olaba ki gw'olabye bazikozeemu enguudo olaba olabye baziwaddemu Bebe Cool kyenda bajasi bayimbe kubuzaabuza gye bajja ssente Bebe Cool talimba abadde ng'ayogera mazima kyova gava ku bali ababuzaabuza kati nga nkwe ekyokulabya fe tulina wano abayimbi kyova nti oluusi nali ngambako luli abayimbi nti abamu ne mutwaba oluusi nga turespectinga Bobi Wine oyo nti yasobola okwakivinga buli kyayagala nga tamaze genda kufukamira gavumenti kuvunnamira gavumenti ndi n'ebyobufuzi agenza obiyingira nga buli kyayagala kijjemu mu ndongo kyovula nti abantu bwe batonze be nali njagala nnyo n'okukulembera endongo abantu abo ng'alina kyafunye mu ndongo byalina abijje mu ndongo okitegeera naye waliwo ana abantu nga mu ndongo talina kye yajjayo kyokka ate kati agenze n'abijjoba mu gavumenti ate atakomyewo atulaga nti ate endongo emuvunnamire emuwulirize ye kyayogera kituma tugenda mwebaliyo kyovula omubuuza nti gwe ssebo ennyumba yo wagizimba mwaka ki ogenda okumaliriza okubala abalamu nyumba yo wagiyingira mwaka ki nga sigwe mwaka gwatubonga naawe sigwe okitegeera ngani anti gambe buli muyimbi yenna mutunulye n'obugagga bwe then otunulye n'ekiseera kati okimanyi nti waliwo abayimbi abasinga abali mu generation nga ya 2010 kudda waggulu ennyumba bazifunye mu kalulu ka 221 ng'omubuze ennyumba wagiyingira tuli mu covid tunoonya kyakulya tunoonya za muceere zibuze naye nga ate waliwo omuyimbi ali mu kumaliriza kalina waliwo omuyimbi ali mu akuyingira ennyumba naye nga ayimbidde emyaka 10 myaka 2 nga yamulema naye mu covid nga tuli mu kalulu ka 221 n'afusasula ennyumba n'agiyingira bangi bwe batyo kati abujusi kivudde nti abafuna ssente bangi naye tutunulya azibawa oba oli awo ekyo kyayagala ffe ne tunenya ate be baziwadde nze Bebe Cool jasi kye nali nga mugambako nti wonfunanga ssente ezo kyusa ku bulamu nze kyembadde gamba nti nze Bebe Cool jasi ekintu kimu kyembadde nga musaba bulijjo nti abaana baffe bano bowangadde nabo mu ndongo okyuse ku bulamu bwabwe because twogerera wano abaana babeera ku ggaali ya Bebe Cool awo n'ababeera ku ggaali z'abayimbi abalala abasinga ffe bakyali baffe tubadde nabo ebbanga lyonna okitegeera kyovula nti oluusi teriyo information yonna ebeera mu kampu ya muyimbi yenna ffe ne tutagifuna kubanga abantu abo bakyali baffe kati nze nalidde ennyumiza abantu ngeri gye nakolangamu Stories za Radio and Wisdom mu Bukedde omuntu eyampanga Stories za Radio and Wisdom info paka mu kisenge yalinga asula mu nyumba yali maid wa radio kati nga atenze gwenzija kwa information yonna egenda ekigenda mu maaso awo balwanye bayombe kati ngeza okulaga nti abantu bano ababeera n'abayimbi abasinga bakyali baffe tuwangadde nabo era nze kinibadde nga nnegayi ya Bebe Cool nti kijja kuba kibi nnyo abaana bano n'owangala nabo linene n'ebbanga nga obulamu bwabwe tebukyuse kuba tubeera nabo obulamu bwabwe tebunnakyuka gwe n'okugenda mu mawulire n'ozimbira omwana ennyumba gw'olabe ku TikTok bakubuuza bano abaana bowangadde nabo booyiriba nabo kuliko ayina y'akayumba olaba tubyogera oluusi ne bagamba oyo awaana nnyo Bobi Wine alina ekintu kye yali akozeeko nendabako n'amaaso gange yakwatako kyali wange oyo neto yalinga promota we w'endongo ebyo ebiseera n'amuwa ettaka awe ekasangati
ng'ogenda ye magere ewaabwe bamuguza obukaba abantu b'okukyalo bamuguzanga nnyo Bobi Wine. Muzeeyi ninamu obuzibu wano waniguza akapataka kange kano mwanjagala kuyamba mwana wange obutaka bw'okukyalo obwo kati babumuguzanga abuwa butonotono 5 ku 5 5 ku 10 bwe butyo ng'abukwata n'abuwaba abaana kubanga babumuguza nga talina ye pulaani yaabwo n'abukwata n'abuwaba abaana baga muzimbeemu amayumba. Omukyali wange sente zamubula ez'okuzimbamu ennyumba naŋŋamba lumu omusajja yayise kataka kayenga sekazimbangamu nambuza kyekiganye naŋŋampa pulaani y'ennyumba gy'oyagala ozimba n'agimuwa namuga ngenda kuyira bulooka zonna kale twayeza semiti we zinaakubula mbw aba ali awo nga fuamani aliye bulooka ku kataka n'anoonyeza semiti naga nazinoonya simanyi gye zaava kuba nalaba omusajja ampudde ettaka binnemyo zimba mangu njiridde bulooka kati byengezaho okugamba nti leero oyo omwana sooyimirira ku magulu ge n'akugamba nina ennyumba omusajja yateekawo kyonna kyonna ekisoboka paka nga ngizimbye okitegeera naye abo be baana balinga ku gaali ye abayiri b'endongo nga bagipromotinga newe yafuuka politics yafuuka driver we oyo omwana okitegeera kati byengeza okugamba nti bano abaana bamali kusegerwa bebekulu bakyali baffe n'obulamu buganya okyuka kyokka wulira sente ziri mu kwonoonebwa buli lunaku kituluma buli bwenjijukira ekyali France begubanga omugaati guganye mugezeeko keeki kyendaba kati naye ekirala ekisembayo ku bebe bwezibanga sente z'omugaati zibalemye kakati mugezeeko ka keeki onobisobola naye kyendaba ekisembayo metaniki ku bebekulu n'ekirala agezaako kuddamu kuwininga position ye mu ndongo nti emabega kayiwa watyo baali babimenya ebyendongo bamulabanga ali mu retirement kati jjukira obuvunaanyizibwa bwonna obw'okugaba ssente z'endongo baali babumugjako ne babukwasaani Eddie Kenzo ne ssente zisembyeyo fuluma ez'abayimbi era tebaziyisa bebekulu baziyisa waani wa Eddie Kenzo naye giri emyaka gyonna Eddie Kenzo bebekulu yabaddenga n'obuvunaanyizibwa okugaba ki ssente ezo kati kuduno bebekulu bakulaga ki obuvunaanyizibwa babumugjako emyaka 5 egisembyeyo federation yebadde ekola ki etambuza ekintu kati ali tuyingira 2026 ssente zirina okuddamu fuluma eza art okuva eza NRM kati bebekulu alabawo chance ey'okuddamu okukwata ssente zaabere nga yakulembeddemu ki okugaba ssente za NRM mu bannabitone nga bwabadde ng'atera kikola kati ate essaawa eno obuyinza babumugjako Kenzo yabulina kyova n'olutalo lw'ebigambo lwadde lutandise simanyi wa mwalulabye lutandise okawero kekamu katutandikira awo